nkwaniriza nenkwebaza okwekumira ku BBS Terefayina yaffe saawa ziri 9:35 programu lutindo olunaku olwaleero nze Morris Mukibi omugave bingi abyetuze tufuna mu programu zino ez'olutindo naawe ali eyo ng'oyagala okubaako ensonga zonyonyola abantu naddala ku ebyo byokola emirimu gyo gyokola eyo oba ne bizinesi ey'enjawulo gyokola Terefayina yaffe weeri ekuterawo ensonga eno okusobola okufuna omukisa okunyonyola abantu ne bategeera ensonga z'olunaku olwaleero atulina banaffe okuva eri mu Lady Valeria bano nno nga basomesa ate nga basomesa emisomo egy'omutwe oba n'egy'emikono kubanga institution yaabwe eri Vocational. Olunaku olwaleero tugenda kutunulira amasomo gano oba oliawo enkizo gye galina naddala mu kufuula omuntu omujjuvu. Mufuula omuntu omujjuvu kimu okubeera ng'oli mulamu, kimu okubeera ng'ossa naye mwana wattu nga bwe bakebeera mu nsawo ebintu si birungi okuba n'obwetaavu ojja kuba nabwo naye nga tosobola kulabirira abantu bo osobola okukula naye ng'ekyamazima kiri nti ebbanga lyonna ly'omaze ng'okola tusobodde kubanga ofuna kyosobola kuba nti kikubeezaawo naye katwalabye enteekateeka ey'ebyemikono nti erina ekyenjawulo kyegenda maaso okutuusa ku bantu era ne gavumenti etandise okukola enkyukakyuka ez'enjawulo mu byensoma okulaba nti omwana bwabanga amaliriza oba oliawo sini ey'omukaaga abeere nga asobolera ddala okubaako kyasobola okukola mu nteekateeka eno ya tekiniko naye batugambye nti naawe ate amaliriza oba oliawo ate university weetaaga naawe okubanga ofuna obukugu obw'enjawulo. Nyina abagenyi babiri nyina omukyala Nakaggwa Zaina ng'ono principal owa Lady Valeria ate era mu ngeri y'emu ne mukulu ntaate David nga ono mwogezi wa institution eno yasooke batubuuzeko obubuuza oluvannyuma butereevu twogere ku nsonga ate ne kye batuleetedde olunaku olwaleero. Kantandike ne omukyala Lady mukyala Nakaggwa Zaina. Sebo neesiimye neeyanziza neeyanzeege nsooka okutumira bonona abatuwuliriza. Erinnya lyange nze Nakaggwa Zaina, Principal Lady Valeria Vocational and Business College tusangibwa eri Matugga. Weewaawo. Mukulu ntaate naawe mu seconds zizo buuza ku balabe ba Terefayina. Bonna abatulaba Uganda yonna Terefayina BBS tubaniriza nebeera mu olwaleero tuva ku Lady Valeria Vocational and Business College Matugga Kiryagonja era nga ffe ettendekero ery'emikono erikutte akati ng'omwami abannyonnyodde tugenda tubabuulira. Njagala kujja wa principal. Wanjisebo. Ekyamazima kiri nti Uganda erina technical institutions nyingi nnyo naye Lady Valeria biki ebyenjawulo ebigifuula ey'enjawulo omuntu atulaba akwata omwana we ye kennyini asalewo agende ku Lady Valeria biki ebigifuula ey'enjawulo? Neeyanziza neeyanzeege abatuwuliriza mwenna ngaawe tubagambye tuvudde ku Lady Valeria Vocational Business College Matugga ettendekero erimanyibwa okubangula abavubuka n'abantu bonna abeetaaga okufuna obukugu obw'enjawulo mu courses zino wammanga. Tulina amasannyalaze, tulina ebyemmotoka, tulina ebyamazzi, tulina ebyokufumba, tulina eby'enviiri, tulina ebyokutunga, tulina ebya bizinensi n'endala courses nnyingi nnyo. Ekitufuula ab'enjawulo mu Uganda kangambe mu Uganda kubanga kati yensi gye tulimu okusookera ddala tulina experience ya myaka emeka? Emyaka 20 kati tutambuza myaka 21 nga musomesa tusomesa ekintu tetukiguddemu kigwe ebbanga lye tutambudde eperiod eno oba ebbanga lino lye tutambudde tuyina obukugu obw'enjawulo mu courses ezo. Ng'oggyeko ekyogamba nti ebbanga lye tutambudde ery'emyaka 21 tulina omuntu tumusomesa kubanga wali okusoma n'okukola bizinesi byanjawulo. Omuntu asobola okusoma amasannyalaze naye n'atamanya wasobola gakolamu ssente. Omuntu asobola okusoma ebyemmotoka n'atamanya afunya atya mu ebyo by'asomye ssente. Tulina enkola esomesa omwana akola atya bizinensi eyo mwekyo kyasomye kubanga mu Uganda yaffe bw'ogitunuulira temuliimu mirimu. Era abaana baffe betusomesa abasinga tetubagamba nti mugende munoonye garage wogenda okukolera onoonye kiki tubakubiriza okutandika n'ekyo ekitono kye bakola kye bafunye. Bw'omwana bw'asoma saluuni oba bw'asoma ebyenviiri n'abeera ng'omuzadde oba omwana yennyini ng'asobola okufuna dryer newebeera hand dryer ogitegeera omwana asobola okufuluma wabweru n'abaako kyatandika okukola watandikira ate n'afuuka omuntu ow'amaanyi mu buli koosi yonna tumala okusomesa naye tulina ne element gye tubateekamu otandika otya
ng'oggyeko kutandika oddukanya otya bizinensi eyo n'obwo obukugu tububawa. Ekyo ng'okiggyeko ekyokuba nti tubasomesa otandikawo otya bizinensi eyo tulina ebintu ebirala ebyenjawulo tubawa sports temukomako bintu wajja kumasannyalaze go gwobobeeramu tubawa sports tulina ebyemizannyo bingi nnyo emipiira tulina ebyokuyimba byonna byonna tubirina mu Lady Valeria Vocational Business College. Ate okwongereza ku ekyo empisa kubanga omuntu osobola okusoma naye ate n'oyiga naye ate nga toyina mpisa. Kati ebyo byonna tubitendeka abaana ebyokusoma ng'obijjeeko tubawa ebyempisa tubawa ebyemizannyo kwegamba omwana agenda okuva ku Lady Valeria ekyamazima kyekyo. Mukulu Ntaate enteekateeka yammwe ey'omwaka guno eri etya ku Lady Valeria? Omwaka guno tuyina gye tuyita January February intake era ng'okwewandiisa kugendera ddala mu maaso. January February intake abayizi abali mu kwewandiisa kati bagenda tandika ng'ennaku z'omwezi 3 March tujja bba okusoma tukujjako akawuuwo nga bwakugambye principal tetweyiyaweeyiya twakamala emyaka 20 beddu mu nsiiko eno era nga betwakafulumya abayizi baffe bw'ogenda mu buli sekita ya Uganda oba mu buli kanyomero masannyalaze ogenda mu mumeme n'obuza Lady Valeria mu mumeme toyogera nnyo bagabugambi komaawo nga bakugirayo n'ogenda no mu Kiyembe mu Batunga mu bamasannyalaze Uganda yonna n'ogenda mu Spear Motors tuyinayo products ez'enjawulo. Abatulungi nnyo mu bayizi bano wetufulumya era nga twakola research tuyina kosi eziri katale ezibiti ez'ettunzi mu Uganda muno nti omwana bw'agikola alina okubaako ne waagwa mu katale k'emirimu nga bwakunnyonnyodde era nga tukoola obona amaze senior 4 amaze P7 senior ey'omukaaga n'oba amala university naye ng'ola ebintu ebitambula bulungi tomala budde tambula jangu ku Lady Valeria tukulage ensi entuufu. Gwali awo ng'olina omulimu gw'okola naye ng'ola ebintu ebirina kutambulira oyina adiweya oyina w'okola olaba ensi tunagitegeera bulungi. Ffe tulina ensi entuufu yaffe si ya birooto tukulaga ensi ekutwala mu maaso nga buvaayo oyina okubaako ne woogwamu. Njagala kudda eri principal. Principal ebiseera ebisinga obungi abantu amasomo gano baba tebamanyi balina kutandikirawa. Olina agamba nti yagudde P7 agende mu vocational yagudde senior 4 yagudde senior 6 enteekateeka yammwe eri etya naddala mu ngeri gye mufunamu abantu bano abalina okujja okusomera ewamu? Neyanziza ssebo olw'ekibuuzo ekyo. Enteekateeka yaffe tuviira ddala ku mwana owa P7 omwana nga amaze P7 omwana amaze senior 4 omwana amaze senior 6 nga ne munange babagambye kubeere nti amaze university naye nga byasoma tabitegeera jangu ku Lady Valeria osome byotegeera yesebo. Ate nga ogyeko ekyo ffe tuli basanyufu olw'ensonga nti ne gavumenti yaffe kati yatandika okubitegeera nti omulamwa gwe tuliko gwe mutuufu kubanga bw'obanga otunuulire kati programu engeri zitambulamu mu secondary balina programu eya vocation ate nga ffe already twesookayo dda twategeera dda ki ensi kyekola ki ensi kyeyagala. So ekyo kituwa omulaka okuba nti tukowoola abantu bonna ne tubagamba nti Lady Valeria yekola ki Lady Valeria yesinga. Tutwala mwana okuva ku P7 senior 4 senior 6 n'oyo amaze university naye nga ayagala okusoma ebintu byategeera ajje ku Lady Valeria Vocational Business College Matugga Kiryagonja. Abantu batera okwebuuza nze amaze P7 nsoma kyekimu era nfuna qualifications ezimu n'amaze senior 6 sebo ekyo si bwe kiri amaze P7 atasobola kufuna kya senior 6 naye womala P7 n'ojja n'okola n'osoma ku Lady Valeria ebbaluwa z'ofunaawe ebeera equivalent oba eba yenkanankana n'eya senior 4 certificate ya ordinary certificate. Yes. Kati ate owa senior 4 ye bwabanga yazze ku Lady Valeria omuyizi ne yatudde senior 4 kati ebbaluwa gyaddamu okufuna eba yenkanankana eya senior 6 ya advanced level. Yes. Ebeera advanced level. Kati wa senior 6 ate agenda ku diploma. Aba agenda ku diploma webale nnyo. Eno ebanga shortcut ate nga byosoma gyebiri obikwatako obirabako ne sente zikola ki? Ebisale biri bitya? Ebisale ku Lady Valeria bisoboka eri omuzadde yenna. Ffe twasalawo ne tugamba nedda katutandika n'omuzadde owa wansi oba omuntu ng'enfuna ye ya wansi
tasobola kugamba nti alemereddwa ku Lady Valeria Vocational Business College Matugga. Ebisale byaffe bisaamusaamu era bisobokera ddala eri omuntu yenna abayagala okuba nti atwegattako. Ebisulo waliwo abantu nga muzadde atulabe kati naye ng'ali Mbale ng'ali waffe eri Mawogola ng'ayagala kuleeta mwana we ku Lady Valeria olw'ensonga nti awulidde era kakasizza nti mmwe musinga ekyamazima olw'ebyo bye bazze bawulira kuba tumuwulikika n'express y'emyaka 2 ddala ibeera ntuufu okugamba nti weewaawo omwana agenda kufuna kyalina okuba ng'afuna ebisale biri bitya era enteekateeka eri ogambye nti byo bisoboka ninjaga nebuuze nti omuntu atasobola kuva waka kujja yakola atya mu nteekateeka eyo? Kati Lady Valeria tendekero lya Kisulo. Abaana bonna abave walera nakati be abaliyo n'abo abagenda okujja betuli mu kwaniriza ebisulo weebiri we basula. Programu ey'abaana abava wakati tugirina. Essomero lya Kisulo era buli ali eyo yenna oba oli w'Embale oba oli w'Ebusiya oba oli w'Eggulu buli nsonda yonna oba wabweru wa Uganda ojja n'osula ku ssomero. Ebisulo birungi nnyo ddala eri abaana bonna ab'obuwala balina ebasula n'ab'obulenzi nabo balina we basula. Sebe ebisulo tubirina biri ku nteekateeka eno ya fees structure oba kyo kyanjawulo bw'oba ogenda kuba ng'osula ku ssomero? Ebisulo sente za school fees zezo ziketalinga n'ebisulo omwana waba agenda okwebaka yakuba okose jinja limu n'okubinyonyi bibiri mulundi gumu. Njagala mukulu batugambye muri Matugga ninjaga olagirira omuntu atulaba ku ssaawa ya leero atamanyi Matugga omulagirire engeri gyatuuka Matugga era tujja kumaliriza nga batuwadde ne namba ez'amasimu eziyinza okuba nga zikubwako ku nteekateeka eyo. Kaniyanza nnyo ssebo bw'oba oyagala okujja ku Lady Valeria tusanga Matugga Kiryagonja ojja mu tawuni y'e Matugga bw'oba ova Kampala takisi ekuteeka ku kidde wa Kiso oba ku kidda ku poliisi awo ofunawo ka bodaboda ka 200 zokka kakusa ku geeti kwennyini mu ka senta ke Kiryagonja oba otutuuseeko ava e Luweero oba ku luguudo luva eggulu ojja takisi n'ogigamba oviramu ku stage wa Kiseera bw'otuuka awo n'obuza Lady Valeria ababodaboda we bali batumanyi ffe tumanyikiddwa baba bakututuusizzaako dda era bakuteeka ku geeti wennyini era obalaba obupande Lady Valeria tosobola kubula. So eri ku Bombo Road? Gulu Road Gulu ya Kampala Gulu Bombo Road woviirako. Osobola tukubira ku busimu bwaffe 0759 22 03. Kyana akasimu akala ka MTN 0789 0 900 obitawo ku screen. Kyana akasimu akala ka MTN 0772 ana 75 65. Osobola okututuka ku mitimbagano gyaffe omanye ennaku zino ensi yagenze digital. Matugga.com tosobola gwewala. Tuli ku Facebook oteka mutese Lady Valeria Vocational Business College Matugga Kiryagonja. Tuli ku TikTok osamu Lady Valeria obo tutuseeko. Tuna website osobola okuregistaringa online. Abali ewala teyekwasa aregistaringa online ne tumufuna ne tubiranga tumukolako. Ogenda bugenzi ku Google no samu www.lvvcbm.com. Nogenda bugenzi ku Google no samu Lady Valeria oba watutuseeko dda. Tuli digital ekimala. Tunanika email ladyvaleria@gmail.institute.com. Nekirala tubadde n'abeekwasa nti ebibuzo byakomawo leeti ate biruddewo okudda kati ebibuzo byakomyewo. Bonna ali eyo ebibuzo byakomyewo dduka gyambwa tambula jangu Lady Valeria tukulage ensi entuufu obe mu nsi ey'ebirooto. Weewaawo nga tumaliriza njagala kumaliriza ne mukyala Nakagwaza ina nga tutunuulira ddala amasomo ago ge mugamba nti lino na lino twekansa era omuntu yenna alina obwetaavu aga amasomo njagala ogamalirize nga ogasako essira era oyita abantu bajje omala osibule. Nkowoola buli muntu yenna atulaba n'abatumanyi nti ayagala yenna obukugu okufuna obumanyirivu ensi oyagala ereme kukaluubirira oyagala okwate ku ssente oyagala okuguke mu kintu ekyo kyoyagala okusoma jangu ku Lady Valeria ekisokera ddala tulina koosi ey'abatunzi abamu gye bayita fashion and design. Koosi eyo nnungi nnyo ddala. Tulina koosi ey'ebyamasannyalaze. Amasannyalaze omwana waba asomye ku Lady Valeria amasannyalaze takoma ku masannyalaze. Tulinamu ne sola. Byonna biba byonna kubanga bibera mu
mugundi eyo mu package eyo omwana takoma kusoma masanyalaze ne sola bamutegera bulungi nnyo asobola okuwayalinga ebizimbe bino bye bayita domestic installation oba kizimbe kitunula kitya oba kitunula kitya omwana wajja ku Lady Valeria asobola okuyiga okukiwayalinga. Tuyina ebyamazzi tuli bakugu nnyo mu byamazzi. Ebyamazzi omuzungu abiyita plumbing. Omwana bwajja ku Lady Valeria tasobola kwejjusa yenna awo kubanga buli oba kalina oba kiki kyonna omwana avaayo nga akuguse. Tuyina ebyenviiri ebyo babiyita hair dressing. Hair dressing yaffe omwana bw'abanga ze okusoma ebyenviiri abantu abamu etwogera enviiri alooleza mu kusiba kukka kintu kigazi nnyo bagiyita cosmetology kose eyo ngazi nnyo erimu okwewunda abakyala fa abatera okwagala okwewunda face eno ngati omwana akutunulya butunulizibwa ati n'agamba nti ono asaana kwesiiga bizigo bwe biti ono asaana jeri bweti ono asaana kino ono asaana kino okusinzira bw'abalabye face yo. Bakola ku njala bakola ku bigere byonna mu kose eyo mu ebiri gye bayita hair dressing si kusiba busibi nviiri bayiga n'okusiba abagole buli musono gwonna omwana abajja kuva ku Lady Valeria ng'akuguse. Tuyina hotel and institutional catering aba bafumba bya hoteli na kufumba ebya hoteli kujimanejinga kufumba kukola kiri nti kigwa mu hotel and institutional catering. Omwana ayiga okukola cakes occasional cakes buli cake yononono yenjawulo ayiga okufumba buli mmere yonna waliwo bye bayita fast foods waliwo ne local food buli kufumba kwonna buli kika kya kufumba omwana avaayo ng'akoze ki ng'akitegedde. Tuyina course eya business nayo gyeri kyera waliwo nagambidde nti omwana asoma naye ate ayina okumanya business kino kyensomye nkiddukanya ntya kino kyensomye nkifunamu ntya ssente. So tulina courses eza business era nayo course nene ddala accountancy zonna ku Lady Valeria tuzirina. Tulina course ya journalism abo bannamawulire yessebo kati nga gwe wano omwami atukyazizza ayagala okufuuka nga gwe bonna tubasomesa ku Lady Valeria Vocational and Business College Matugga. Weewaawo omulabi wa Terefayina yaffe akadde katugenzeeko naye nga abanaffe bano bava ku Lady Valeria njagala osembyeyo kati esimu yo gwe principal oba oli awo n'obubaka obusembayo nga osibula. Okay. Neyanzege abawuliriza mwenna mwebale tuwuliriza nsaba kubasomera simu zino wammanga eri 070 078 99 0900 endala eri 075 22 22 0 ne 3 sebo nsaba nziddemu eri 075 89 09 00. Weewaawo. Yesebo. Tweyanze nnyo tweyanzege omulabi wa Terefayina yaffe bw'obanga okyali waka tonnaba kusalawo okugenda oba oli awo mu secondary naye nga weetaaga ddala okubaako ky'osoma ekigenda okuyamba okutambuza obulamu banaffe aba Lady Valeria. Amasimu bagakuwadde kubako omuzadde kubako gwe omuyizi kubako maama wo mugambe nti munnange nalabye ku TV nga waliwo enteekateeka ya Lady Valeria oba oli awo eyinza okuyamba ate obulamu ne bukyuka naawe yasoma naye nga digiri yo tesobodde kuwa mulimu gusoba kuwa nsimbi fuba okulaba nti obaako enteekateeka gy'okola okulaba nti obulamu bukyuka. Nze Morris Mukibe Mugave sigala ku Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso mogi.